omulungi atulaba nyongera nnyo okukwebaza okwekumira ku telefayina ezisinga zonna olunaku olwaleero lwa Sunday era nga tuguze ne programu yaffe eyamubuufu nze Stella Nandawula. Sabbiiti eri twalina omwami David Lewis Rubongoya ne sabbiiti eno tetwawukanye ku ndala butereevu tugenda kumukwongera oyongere okumukenkuka n'ebintu ebirala bingi. David Lewis Rubongoya ye ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform. Tufundikira sabbiiti eri ewedde nga muyizi ku LDC era nga asoma mateeka butereevu nnyo awo wenjagala sebo usibye bulungi buuza kubali ku telefayina babuuzizaako abantu baffe mwenna abatulaba ku telefayina era mbaagaliza program ennungi. Okay, tufundikira oli ku LDC ogifuluma ddi? LDC actually LDC when nali ngimalako when applyingira masters era na applying mu universities ez'enjawulo era nenfuna ebifo university zaali bbiri naye nalina ekifo ku university ya Harvard kati bwe nali mala LDC bwe nali maliriza LDC nga nina okugenda okusoma masters ku Harvard era nagenda mwaka wali gwa 2014 2014 nga gugwako era n'ebyo ebibuuzo ebisembayo bya LDC nali sobola bikola mu time eyo yennyini. Nalina okukomawo bwe nali ku masters ne bateekawo supplementary z'abaana abatayita n'ebirala kati bwe nakomerawo nenkola exams eza LDC ezaali zisembayo nezimalira nenzirayo. Okay, oli mu National Unity Platform but kigambibwa nti State House ye yakusponsoring okugenda ebweru okusoma. Si kituufu nno ekyo. Si kituufu. Harvard nagendayo ku scholarship ya university yennyini. Eya Makerere? No, ya Harvard yennyini kubanga bwe applyinga ne bakuwa ekifo kati okola application endala ya financial aid. Era nakola application endala ya financial aid ne bampa grant ya tuition. Then ne bampa ne loan. Bwe applyinga bakuwa bayinza okuwa financial aid kusinziira ennyonnyola ki gy'onyonyoddemu. Naye basobola okuwa grant ne bakuwa ne loan. Era nze bampa grant ya tuition naye ne bampa ne loan kubanga babeera bakuwa living expenses. Okay. Kati nga living expenses ne bampa loan era nina nkyagisasula ne kati wetwogerera. Bakuwa ebbanga nti bw'omaliriza okusoma ng'otandika okusasula era osasula bw'oti? Era oba olina okusasula emyaka 10 olina okuzisasula mu myaka 10 naye ate bw'ofunamu obuzibu katugambe kati nga bwe tulina ebizibu bya covid biki nga businesses tekyakola n'ebirala osobola okubawandiikira n'obasaba badifaringe loan yo n'obagamba guno omwaka sijja kusobola kusasula sikola oba ki sigenda kusobola okusasula era ne bagidifaringa bwe batyo. Naye oba oteekeddwa okugimala era oba nnyonnyola nti sisasudde guno omwaka naye kandabe embeera bweri. Yes. Oba bawandiikira n'obagamba sisobodde kusasula kati situation yange bwe natereera ngenda kuba nga nsobola obbasasula. Okay, oddayo okusoma masters. Kyagulanyi omusisinkana ddi era wa? Ebiseera ebyo nali sinasisinkana Honorable Kyagulanyi kubanga nga bwe ngambe ngenda nensoma masters kati bwe nagimala yali 2015 nenkomawo wano nga noonya mirimu egy'okukola. Of course nga bwe ngambe bwe nagenda nalina ekigendererwa kyange ekyokukomawo nensomesa amateeka first of all era bwe nkomawo nenfuna universities bbiri eya International University of East Africa ne Cavendish University. Kati Honorable Kyagulanyi yayingira International University of East Africa mu 2016 era nzijukira one time nali ngenda kusomesa nempitira mu office ya Dean. Dean nangamba ate jukire ekigambo kya president babadde bakimuyitanga. Dean yangamba president ali mu class ne ngamba president ani? Ekya president kyasooka ekya ghetto president. Okay. Era yangamba president. Agamba you even see the president is in class. Nemuuza president ki nangamba Bobi Wine. That's the name erinnya lyakozesa. So nengenda mu class ne musangayo ngatudde era nentandika ne musomesa. I can see that smile and yeah ne musanga atudde awo kati ku time of course yali muyizi. Nawe ng'olina okwambala ekyomusomesa. Era of course ngani sina kuchambala wabula nali I mean no, there are times you meet somebody like ososo sisinkana omuntu ngechufu bulijjo omwagala naye nga position mweri tekuganya kusanyuka na kumulaga sanyu so kati olina okunyweza ekyobusomesa bwo. Nalina okulaga ndi musomesa era nange
nekiteekakaawo era naye n'abeera respectful nnyo yali ampa ekitiibwa ng'omusomesa we era n'abalala abasomesa abalala awo wennyini wenzija nti osisinkanye Kyagulanyi musisinkanyeko East Africa University yali muyizi wankula ki yali muyizi mulungi nnyo wanjawulo ate omugezi ekisooka mugezi nnyo era nga bw'okimanyi era semester 2 ze namusomesa namuyigirako ebintu bingi nnyo ate nze nga ndi musomesa mateeka bino ebya theory kubanga nga bwe nkugambye mu law school oba osomesa principles ez'amateeka era ate nembeera nga kye nali nsomesa yali akyagala nnyo nali musomesa constitutional law bino ebya semateeka n'ebirala bwe bityo kati naye nga abyagala nnyo kubanga yalina political awareness so classes zaffe zafuuka nnyo debate nga ndi mu kiraasi nendeeta question eno era nze bwe nayingiranga mu kiraasi okusomesa twasookanga ne tumala dakiika nga 2 oba 3 ezisooka nga twogera ku biriwo mu ggwanga ku time eyo etugifuula debate so ate semateeka ayinza kwogera biki ku biriwo mu ggwanga ku biriwo mu ggwanga era nga bwekyogedde nababuzanga what are the constitutional issues eziriwo mu ggwanga kati then nendaba netudebatingamaawo okitegeera parliament erese etteeka bwe liti oba kino oba kiri netusooka netukyogerako era so Honorable Kyagulanyi yali muyizi mulungi era nga akufuulira omulimu gw'obusomesa omwangu era n'abayizi bonna be twalinanga mu kiraasi ndowooza nga bamubenefitingamu nnyo olwa experiences ze era twalinamu abayizi abalala ndowooza nga 2 abaali bakola era nabo nga baleeta experiences zaabwe naye of course gwali mukisa okulaba nga nali musomesa mu biseera ebyo kyekyali kyokya ekyaliwo mu ggwanga oba oli awo kyemwakubaganyangako ebirowoozo jjukira twali twakava mu kalulu ka 2016 netujja nekubeerako ebintu bingi nnyo kati mu time eyo nga tulina okudebatinga opposition oba abooludda oluvuganya gavumenti bwe baali beeyisa bye baali boogerako issues ezaali zitambula mu ggwanga kwegamba byali bingi nnyo mu time eyo so netutandika okudiscussinga nnyo era twamalirizanga classes zaffe zonna zifuuse political nnyo kubanga era constitutional history ne constitutional law bibeera ku politics kati musemesa esooka namusomesa constitutional history oba ebyafaayo byasemateeka ng'abimanyi bulungi nnyo amanyi ebyafaayo bya UPC ebya DP ebyaki kati netubeera nga tudiscussinga nnyo oluusi nga waliwo information gyaleeta gwe gyotamanyi kubanga terina mu bitabo byemusomesezaamu ebyasemateeka ebya history ebyafaayo kubanga history abeera munene nnyo kati oba oyogera ku kibiina ng'ekya Democratic Party kubanga oba tosobola kusomesa constitutional history nga toyogere ku Democratic Party kati ng'oluusi amanyi actors abo oba abantu abalina nga bye baali bakola mu biseera ebyo nze oba oli abo nali nsomako obusomi naye ate nga ye either abamanyi through history ya muzeeyi we oba kibwe bityo wano going forward akubuulirako ddi ku kyama kye nti oba oli awo nina political ambitions mwacreatinga katono nnyo tuyigere ku relationship yammwe mwembi yafuuka ddi okuva ku y'omusomesa n'omuyizi neefuuka oba oli awo ey'omukwano kakati ekisooka nga bwe ŋŋambye omukulu oyo yali very respectful eri nze n'abasomesa abalala newankubadde yali serebu ng'ensi yonna emumanyi abantu bonna bamumanyi naye ate yaneewunyisa nnyo okulaba engeri gye yali respectful era bwe yali nga tagenda kusobola kujja mu kiraasi one time nankubirako esimu ali siina na namba ye nawe nagamba Mr. Lewis, this is your student Kyagulanyi Centum. I'm calling to tell you that I'm not going to be around on Saturday because I have a show. Nangamba nti yali agenda ku show era ng'agezaako oku explaininga engeri gy'atagenda kubeerawo mu kiraasi y'olwomukaaga neki ndeetera okulowooza nti ono ali responsible nnyo ate ali respectful kubanga ekintu ekyo kiri important nnyo nti bw'oba munnabitone because bannabitone bazibu ku managinga but here you are you're having a munnabitone naye ow'empisa nga
you know muntu amaanyi nnyo naye nga ali mu kiraasi naye omulaba yeetowaza maaso go gwava akusingako ne ku myaka n'ebirala byonna naye at least ng'olaba ali mugezaako nnyo okulaba nti afitingamu ekyo ekya class. So omulundi omulala era ndowooza twali tumaze lecture nansaba nanyiviting anagamba nange lwaki tojja ku show yange ng'alina show ya Aida. Aida ndowooza bagiyita Aida Bikwase Kyagulanyi eri Busaabala. Era nanyivitinga ne mugamba ngenda confirminga era nadamu nankubira nangamba kyali wadde ekinyonyo nembeerawo era nenfiiringa very honored. Nali sigendangako mu show ey'ekikulu ekyo naye nali ngendako nga bwe ngambye oba mu disco oba wawawa ezo nali ngendayo naye kati show ey'ekikulu ekyo y'abantu abangi nnyo nali sigendangayo mu bivulu actually yabo so okukiyita. So nengendayo era nayita mikwano gyange banamateeka basatu netugenda ffenna netutuukayo nakuba omuziki gwe nayimba naye ekisooka nalaba abantu abaliyo abajja ku show nekinewunyisa nnyo abantu bava eggulu ne bava embalala ne bava ekitigumu kubanga nagendayo nga njagala kuyiga ndi muntu ayagala nnyo okulaba okuyiga ebintu bingi nnyo. So bwe nagenda ku show eyo bwe yaggwa bweti nga tutambula nowulira bayita bano abavudde eggulu abavudde emasaka abavudde embalala neŋŋamba omusajja ono asobola ayina ability ki okuŋŋaanya bano bonna from different regions and different places. Naye ate ne show eyo yaliko abeefuuzi ab'enjawulo era nzijukira omukulu Honorable Mawe yaliyo ku eyo show n'abalala abajja ku show waliwo aba NRM waliwo aba opposition FDC nakyo of course nekinkommunicatingira nendaba nti ono muntu asobola mukuŋŋaanya asobola kuleeta bano abantu ab'enjawulo. So di lwe yali emmanduso yo naye okubeera nti kati tuli ba mukwano actually nga bwekiraba kideveloping over time mpola tekyajja mulundi gumu nti akubira nagaasi jja kusobola enkya nakutwala e Busaabala nengenda e Busaabala olwokusatu nakola ki kati bwe twaddeyo mu class of course nemubuuza neŋŋamba kubanga nali jukira nagambe nga bwe nakugamba wiiki ewedde nali pastor nga ngenda ku zi crusades naye nali sibeerangako mu kifo nga mulimu abantu bangi nnyo nga be nalaba e Busaabala era nekinfigaringa mandi yange nemubuuza ojjawa kino ekikuleetera okusobola okukuŋŋaanya abantu bano bonna era yanyanukula nga ali very humble mu kifo ky'okwegulumiza oba nagamba naye agamba munnange nakiddamu in a very very humble way kiraga nti bino ebintu sibyakwewanika mubire sibyakwewanika naye nakitwala very very gently. So nakyo nendaba nga kintu kyakitiibwa. So maaso go naafuuka omuntu ow'enjawulo ngenda kuwummulamu kyekitundu ekisoose nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tova. Fashion design is my dream. Change your story, dream